kati nno sijja kubalwisaayo kubanga mmanyi amatumba mugatezi naddala mu abeebukuya Balagasibi agambye nti mubatayiza nange saagala muntu akoppa kituufu kati kanve wansi nganzira waggulu okujjako bano abammole banaatutawaanya naye nga kagimu Melvin owengeye myaka 40 oli Sweden nkimanyi wetegese bulungi omulimu omukama gwatandise mu ggwe yabaagumaliriza nze ne ttiimu yaffe twagala lusalosalo lwa ttaka bonoba wangudde tokoppa kubanga ogenda kukwata maaso moji mu ngalo tetuswala nkuwayo nga sikusaasira sali sebo tutuuse sebo kajimu tuli ku kajimu okay edala yani Marvin ya kale kajimu sebo ebibuuzo bino oli mulwadde nedda sebo alimu ekiwuggwe kitengo temperature eri waggulu kale fwe tujja kufaako twagala otubulire omutaka aleega engoma mujja kuno bakuyambe lubuulwa wakasanke lubuulwa ye mutaka Kireega ye mutaka Kireega omutaka Kireega kagakuba kalamba kajimu togwa mmanyi kuba okyayina ebibuuzo era ekimu ku byo kino kigamba nti omukulu w'abasumba ba Kabaka aweebwa linnya Kasumba nedda Maseruka wakasanke Maseruka Margaret goyita erinnya lyoyo Maseruka sebo Sensalire nedda si kituufu oyo ayitibwa Sebalijja kajimu ekisoko kino kitegeeza ki okutambuza omugongo ng'obwato okutambuza omugongo ng'obwato kitegeeza nti okufa oba okugalamizibwa emagombe osewo kitegeeza kufa obugoba bubiri kati nekyo muba kizzemu nekiro ekiddemu ebibala by'ekitembe biweebwa linnya ki nakimuli mpiki nedda guludde ne biyitibwa enfuluuta lubuulwa wakasanke Susan amatembe akagoba kalamba kajimu waliwo ekitonde kye bayita nabicocco kyemboolere nkoko sebo lubuulwa wakasanke lubuulwa yenkoko enkazi ng'erina obwana enkoko enkazi akagoba kalamba eri lubuulwa kaakati nno kajimu kino kyakumaliriza lugero atali nnyini mbooli katonyeze era katonyeze ulide akama kiganye lubuulwa sebo lubuulwa atali nnyini mbooli asima aligguula akagoba kalamba kajimu n'ekisembayo kino kigamba nti mpa erinnya eriweebwa omusajja omuwanvu ennyo ate nga mutono mpa erinnya eriweebwa omusajja muleefu nedda lubuulwa wakasanke Benjamin lubuulwa sebo lubuulwa omulangaatira Susan nedda Susan Lusonjoga nedda Maseruka akisemye bubi Maseruka nakimuli wakasanke Serugoti
Serugoti Maseruka mu akagoba kalamba. Ani Maseruka. Neyanziza gyose. Abaweddeyo sebo. Okay. Atali nannyini mbooli asima aliggula. Okay, tutambule tugende maaso. Sali chichi. Emaloka epakinze wano munnange. Totandika. Tugende maaso kamatwale e Canada essaawa zino nga sali tanaba kuliggula. Kati Kizza Nagawa Suzani ow'enkima myaka 52 nkwanizza mu ntanda ya Buganda abo bokka beetegese obulungi bebasemera ku mmeeza y'entanda. Awo nno kankuweyo nga sikusaasira sikuyinako tabo ya Kizza Nagawa. Kizza. Genda bakuliye. Kizza Nagawa Suzani. Kizza Nagawa Suzani. Kizza yavuddeko. Kwendi anti bakuyita olina okuyitaba tuli ku misinde. Lwaki onyandukula nakoze eki munnange? Kwendi mukama wange sebo. Kati mbuulira omutaka akuba engala bitimba. Kawula. Nedda bakuyambeko. Kituufu. Kajimu sebo. Nyanzi. Kajimu nedda. Eriyo mulala ayambako. Lubulwa. Yesettimba. Agikuba yekimoomera. Weewaawo. Kizza. Sebo. Omukulu w'abagirinya ba Kabaka aweebwa linnya ki? Omugirinya. Nedda. Maseruka. Ayitibwa Segirinya. Segirinya akagoba kalamba eri Maseruka. Segirinya aliko mu kiseera kino nkutumidde omutaka Stewart Musisi Masaka eyo manyi nti ogoberera. Ebibuuzo okiwulidde Segirinya. Ekisoko kino kitegeeza ki? Okutambula serebo. Kwe kutambula empola. Maseruka. Maseruka. Kutambula ng'oyanguyirira. Nedda. Nakimuli wakasanke. Nakimuli sebo. Nakimuli. Lubulwa. Kutambuza eddembe. Nakimuli. Si kituufu. Lubulwa wakasanke. Lubulwa. Kubeera mu mukwano. Nedda. Nakimuli. Tegeeza kubeera. Nakimuli. Kutambula nga gyova gyodda. Bakuwa akagoba. Wow, abeera mu mukwano yatambula nga gyava gyadda. Anti atava mu kkubo. Oba wakabayo n'ojjukira n'oddayo. Okiwulidde mugga. Byemukuya bye. Tambula serebo kagende. Kuba teri ntambula batambula. Kale. Nja kujja mu Desemba n'ondaba. Kale. Kizza. Ebimuli by'olusenke biweebwa linnya ki? Bufumbo. Guluddene. Guluddene. Yitibwa obwanyo. Kituufu akagoba kalamba. Kizza nkyali naawe. Waliwo ekitonde Abaganda kye bayita Nakibeyu. Kyembuulire. Pass. Maseruka. Maseruka sebo. Maseruka. Eyo bandiga nkazi. Endiga enkazi akagoba kalamba. Neyanziza mukama wange. Maliriza olugero luno. Amaanyi ameemanye. Katonyeze. Nakimuli wakasanke. Gamanyibwa nnyiniko. Guluddene. Kajimu wakasanke. Guluddene yasoose. Gamala ebita embuga akagoba kalamba. Ekibuuzo kyo kisembayo kigamba. Kizza ekibuuzo kino kyekisembayo kigamba nti omwana akubirira banne olubeerera. Omuganda yamuwa linnya.
wa lugono. Okuba n'olugono wa lugono. Kale bakuwa akagoba kalamba wa lugono. Bubiri. Tweyanzerege. Okay. Nja kujukiza gwe awuliza ng'oli mu UK. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gw'okwe 11 2022 Buganda Dina office y'omubaka wa Ssaabasajja mu UK and Ireland egabudde ekyeggulo kino kijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 November 2022 kijja kubeerawo e Croydon. Postcode nkanjikuwe CRO 4RR Croydon Surrey CRO 4RR. Kano bakugambye ekintu kimu nti okuva ku ssaawa 12 okutuukira ddala budde Kejenge tujja kubanga tudigida. Nange gye ndi n'omukyala tujja. Kaakati ne tiimu yaffe yonna y'entanda baŋŋambye ffenna tujja kuba gye tuli. Ekifo bagambye Grand Sapphire Hotel and Banqueting Suite. Eri ku 45 Imperial Way, Croydon, Surrey, CRO 4RR. Ne bakugamba nti sasulanga obudde bukyali. Bw'oba osasudde obudde bukyali nga tezinawera nnaku z'omwezi 10, nnaku nga 3 okuva kati osasula pound 45, ate bw'osasula okuva nga 10 osasula 55 ne pound 3 abaana abato abatasukka myaka 16. Okigede ne bagamba nti ennyambala kinnansi owulidde ebyambalo naye genda ogula tiketi ku Eventbrite teekamu ekyeggulo kya Buganda owulidde Buganda Dinner UK 22 Eventbrite gy'ojja tickets ng'obudde bukyali tewali kusasula ku mulyango tubeere organized tubeere nga tusasula mu budde ekyeggulo kya Buganda ofisi y'omubaka wa Ssaabasajja mu UK and Ireland egabudde. Kati no gwe awuliza program eno tutambula ku misinde gyayiri tuli mu mpaka ez'akamalirizo ziweze nnya wano mu Bungereza. Nkyali James Mugga. Sebo omukubiriza. Yes. Mbadde nsa kuba mwadde amateeka gagambye nti essaawa y'oli emala kuggwako naye abamu bayita essaawa tennaggwako kati ogenda oyita essaawa wennyini ng'akadeeke kakubye nga bagamba oli yasoose. Mbadde nsaba ekintu ekyo ensonga eyo tugiseemu ekitiibwa. Ekyo ssebo omukyala omuntu yenna ayita nga kati tekannaggwako takonsidaringibwa kubeera nti yasoose era tumubuuka ne tudda ku muntu asoose okuyita ng'akade kamaze okufuga bwe mulimu gwange olwaleero era bw'onaayita ng'akade tekannaggwako era tolowooza nti gw'osoose oba tosoose ayita ng'akade kaweddeko oyo y'aba asoose era yajja okuyitibwa. Kyapa kya ttaka okuva mu Home Connect Properties ate empologoma ya Buganda yekikukwasa mu ngalo ng'ekutunudde mu munye bweti ennaku z'omwezi 31 wali mu Lubiri Emmengo ffenna gye tuli. Kakati nno kaŋŋende e Somalia wali ku muliraano Sengaaga Kajubi Benjamin. Sebo weetegese bulungi? Ye mukama wange netegese bulungi. Kankuweyo nga sikusaasira sikinako tabu yonna yadde naye abasoyiso yaabo naddala omutyemuzi kale Sengaaga kankuweyo nga sikusaasira myaka 40 oli wanseenene ab'enseenene abo mbaagala nnyo. Kakati nno genda bakulye ekiddako ebinaasigalawo Nakimuli Irene wanaakwatira. Sengaaga sali yesebo Kajubi njagala ombuulire omutaka akuba engoma kawulugumo. Tinyinze sebo. Maseruka sebo. Oyo ye Kawuula. Ye Kawuula akagoba kalamba. Kajubi omukulu wa yes. Omukulu w'abaweesi ba Kabaka aweebwa linnya ki? Oyo ye Kaweesi sebo. Maseruka sebo. Maseruka. Oyo ye Mutalaga. Nedda. Nakimuli sebo. Kiweeweesi. Nedda. Susan Suzani. Walukaga.
Walukagga akagoba kalamba eri Susan. Kajubi ekisoko kino kitegeeza ki? Okusiga ow'embaya. Kwe kusiga ensigo n'etamera. Bakuwa obugoba bubiri. Kajubi era nkyali naawe. Ebibala by'omuyagi biweebwa linnya ki? Ebibala by'omuyagi. Ezo ziba ntula ssebo. Kituufu obugoba bubiri. Okoze bulungi. Kati bw'oba ozzeemu ekyo mpane kino. Embuzi Abaganda gye bayita eyazigeye yeeba efaanana etya? Embuzi enkazi eyina ekirevu. Nedda si kituufu. Lubuulwa Wakasanke. Lubuulwa Ssebo. Lubuulwa. Lubuulwa nze nasabye Ssebo. Lubuulwa Ssebo. Anti Ssebo ye embuzi eyina ekyoya mu maaso wano mu kyenyi. Ekyoya ekiwanvu. Nakimuli. Wakasanke. Suzani. Embuzi enge eyina ebyoya bingi. Ey'ebyoya ebiwanvu. Nakimuli. Akituuse. Ebyoya bingi biba bingi nga byonna biri wamu bingi. Ebyoya ebiwanvu. Maseruka. Anti mmaze okubawata ekyokudamu. Bakiwadde Teryafunye. Kale katugende mu maaso ne kino maliriza olugero. Kiri nsanga ewange. Katonyeze era katonyeze. Kiri nsanga ewange. Kiri nsanga ewange taddukirira bali mu buzibu. Maseruka Ssebo. Emmese efiira mu bunnya. Emmese efiira mu bunnya akagoba kalamba. Kajubi ekibuuzo ky'ekisembayo kye kino. Omwana omuto atayonka. Omwana omuto ayonka amabeere nga takuta aweebwa linnya ki? Oyo abeera kaliira. Nedda Nakimuli. Owakamiro. Wangi? Alina akamiro. Owakamiro akagoba kalamba. Weewaawo. Nakimuli. Omutegesi wa program omukungu Muyimba. Yesebo. Sooka otusiigire ekifaananyi ky'obadde osuubira kyekyo ekitambula. Siga ekifaananyi awo. Ssebo nze mu kulaba kwange entanda etambulira mu sayidi gye ntunudde. Era weewaawo nga ebibuuzo abakulu balabika babyongeddemu kasupu. Si byamannyo wenu. Kankuweeyo kamu. Omwoyo omutono. Omwoyo omutono gukola ki? Gukusabya go wamma. Ssebo nange kankuweeyo kamu. Mukulu mugga. Mpaayo. Ensuwa eyamosokako akabajjo Omuganda agiwa linnya ki? Olwo luba Lusuwasuwamu. Margaret agabe lusuwasuwa. Tudduke. Okay. Sebeyo bagiyita ensuwa ey'ekimosokwa. Onzise. Kale katugende. Nakimuli Irene ow'Effumbe okoze bulungi nnyo olwaleero. Loud wagijjeeko era programu etambula bulungi. Emyaka 32 oli wa Ffumbe obeera mu Sweden. Kansubire obeera mu Stockholm. Nze kyemmanyi Sweden. Gye nayitako. Nti mbeera mu Stockholm. Kale. Kankuweyo nga sikusaasira. Emyaka emeka Nakimuli? Sali. Emyaka okuba obwaluli tugimanyi.
abagera maaso genda bakulye Irene Nakimuli. Kakati mwaye mugga amateeka geno gakukwata engeri gy'otuli musoyisoyi ebisooka ebyo batandise okuleeta ebyo yeetaaga kumala kuyitako mu lukiiko ono. Kale ani aliko? Nakimuli yaliko ssebo. Abasajja munnabukuyo oyo. Nakimuli. Nakimuli. Naki. Ssebo. Katukubuuze emyaka egikumanya. Kale mbuulira omutaka akuba engoma n'amanyonyi. Ssenyonyi. Lubuulwa Wakasanke. Lubuulwa ssebo. Lubuulwa Ssebo oyo mutaka Kimoomera. Kimoomera akagoba kalamba. Omukulu w'abakomazi Bakabaka aweebwa linnya ki? Kinyimbe. Maseruka. Maseruka. Senkomago. Nedda. Susan. Suzani. Kaweesa. Nedda. Nakimuli. Bampeyo omukisa. Nakimuli wabadde nannyini kibuuzo kyakulemi. Nakimuli yabadde nannyini kibuuzo. Tusobola kumwogera mu Kajimu. Kaboggoza. Kagoba kalamba. Neyanza so. Nakimuli ekisoko kino kitegeeza ki? Okwesalendera. Okola ekintu nga kikosa. Maseruka. Kajimu. Maseruka. Okwettira omwana gw'ozaala. Nedda. Susan. Kajimu. Suzani. Okweretera ebizibu. Nemusooseeyo. Tulina kompyuta eraba. Si kituufu tugende ku mulala. Kajimu ssebo. Naye mbadde nziramu ng'ekyazzeemu kwereetera bizibu. Kwe bukola ekintu. Lubuulwa Wakasanke. Lubuulwa. Kutabuka. Nedda kwe kukola ekintu gwe wennyini ne kikuviiramu akabi nga gw'okyekoledde wennyini. Bati kwe kwereetera obuzibu kye nayogedde. Anti ekyo kirala naye olina okuba nga olina ky'okoze nga ky'okoze kyekivuddemu obuzibu obwo. Anti era kuba kwereetera obuzibu era. Tetujja kukayana. Nsaba tugende maaso. Kale ensigo y'omuwafu eweebwa linnya ki? Nche. Susan. Ogambye eki? Enje. Kajimu. Amulindeemu ate Yakise. bwaba enje obugoba bubiri. Naye gye njogedde ate mu kusooka ate nga nze mbadde nannyini kibuuzo. Nze mbadde nannyini kibuuzo ne njogera. Sokole. Nakimuli si gw'ogyogedde? Nze njogedde mu kusooka. Kaakati bw'okyogere oyomba ki? Oli mutuufu. Bakuwadde akagoba ate katuyomba ki? Bannange abawa obugoba bwo bubiri Nakimuli. Tuwuliziganye ate nno olunaku lwa jjo n'abawadde puroguramu zonna zetwakoze jjo. Abamu ababadde bakaayana ate bonna baasirise nga byonna bazzeemu ne beewulira, ababadde bakaayana ate ne bakkakkana. Kakati tuwuliziganye tutambule. Kale obuzibu bwonna tubussa ku mugga. Katonda kubanga obuzibu kompyuta gwe tozitereeza bulungi. Ate obaaganye n'okwogera emyaka. Okuwulira abantu okusooka. Amuganye n'okwogera emyaka. Kale ekyasali. Kale katugende mu maaso tuve mu kandolindo yak'omusota gusente gy'obeera gwalise musumba. Tugende ku kibuuzo kino. Ekitooke kye bayita ekyankago kyekiriwa?
Lubuulwa Wakasanke. Lubuulwa. Mbidde. Nedda. Maseruka. Suzani. Kajimu. Kiba kimyukirivu. Ekimyukirivu. Nedda. Maseruka. Oh God. Kajimu. Kyekitooke ekivaako emmere eriibwa. Ekitooke ekivaako emmere eriibwa akagoba kalamba. Kituufu nnyo ekyo. Kakati Nashimuli njagala omaliriza olugero. Abayita ababiri bejjukanya katonyezera akatonyi. Enviiri zikujjukiza omusezi. Nedda. Bakuyambeko. Maseruka. Enviiri zikulaga engo. Lubuulwa. Enviiri zikujjukiza ensolo. Nedda. Susan. Enviiri zikubuulira engo nti yiiyo engo zikubuulira engo. Enviiri zikulabula. Bezeekanga. Yes, bezeekanga ku mutwe. Ekyokuddamu kiri nti enviiri zikulabula engo. Yes, please. Not please. Olugero terukyuka. Kafunye naye. Nedda. Ate okafunye otya nga tozzeemu otya. Oba onaakafuna otya mukwano. Kakati ekibuuzo ekiteemayo kino Nashimuli kigamba nti omwana asituka ku mmere nga banne bakyalya aweebwa linnya ki? Suzani yasoosaawo. Kasitukira. Maseruka. Maseruka ssebo. Oyo gwe tuyita muwaguza. Muwaguza akagoba kalamba. Ngeyanziza ssebo. Entanda ya Buganda bweti bwetambula akawoowo ne temperature bitambulira wamu. Naye olwayo terubadde lubi. Margaret yakoze omulimu mulungi. Anti era omulimu gwange kwabadde kusunsulamu abantu ng'abo abazze ngange eddakiika tennaggwako ng'ate omuntu tannaddamu oba nga tannagamba nti kimuyinze. Nze ndowooza nti feno tukuulira ng'okola omulimu era tukutendereza nnyo. Neyanziza bassebo obubwenkanya kye kisinga. Emyaka emeka? Sigirina. Emyaka sigirina naye nina ekisinza ekiggalawo ku mmole. Tubuke Walasali waliwo obubaka obuva ku mmole tutambule ate tukomewo. 88 program Entanda Diaspora ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawangalira emitala w'amayanja babbinkana mu lulimi Oluganda. Entanda Diaspora ne Home Connect Properties Uganda Limited. Nga sinaddayo ebuzungu nabagambye nti entanda ku lunaku lwa Mande etandika ssaawa 3:15 ekiro 3:15 n'olwekyo ku Mande mwetegeke kati mwabeetegeka abanatandika ku Mande nga 10 nabagamba luli nti nsobya ajja kubaawo ono weekanyanya wafumbe omunnakyadondwa maama wandiga muwulya Joseph w'ekirumba nte munnabuddu maama wange so nga ate n'ensubuga Hassani ekasubi wa Mamba namakaka w'ekyaggwe maama Mpologoma kati enkeera ku lwokubiri ennaku z'omwezi 11 Semiyingo Ibrahim ow'Ekakuuto yeddira nte munnabuddu maama wa Mamba namakaka songa ne Kasirye Mike nabuti wano mukyaggwe wa Nvuma tenga maama wa Mpindi. Yes, kikomeko Moses ow'Ekavumba wa Njofu Mulemeezi maama wange Binsamba kati ate ku lwokusatu nnaku z'omwezi nga 12 Kamoga Kasajja kali wane Namayamba ow'Engabi Ensamba nga Mulemeezi maama wange ne Bugembe Nasul ow'Emitete wa Mbogo Munnabuddu maama wa Ngonge
kwolo kulo kusatu n'ekibirige Mathias Mande kwali wekazinkanziga wangeye muwono munnamawogolo ono maama wampologoma kati awe bwekyo wiki bwekigante njakubabulira olwokuna n'olwokutaano bwe lunaabeera katuddeyo ebuzungu muganda wange mugga. Yes, tuli Butoola tutumbudde nate ku ntanda ya Buganda ekitundu kyaffe ekisembayo mu lumeggana luno n'abamegganyi baffe abaddako nze James Mugga munnabukuya ow'ensonga kantumireko muganda wange Guy Asensio ebukuyaawo nkutumidde ate ne mukodomi wange Ekodit Benjamin Maniu mu town center ebukuyaawo webali nnyo okubanga gyoli okutuusaako emirimu gyaffe egy'ekitundu kyaffe engalo webali nnyo bali ddala emirimu gy'otuusaako engalo. Katutambule ku misinde ino gyayiriiri nja kujjukiza nti tuba tuwunzika tujja kuba n'omuntu waffe omugenyi waffe ono nga ye ow'ekitiibwa Ronald Lulinda Lutaaya muntu waffe nnyo mukwano gwaffe nnyo wano Connect Uganda Radio ate nga ye kabaka waffe wano kubanga yakiikira kabaka mu UK ne Ireland so yagenda okugulawo enteekateeka eno yonna nga bwe tutambudde kale no lindirira obubaka bwagenda okuba nga atuwa ow'ekitiibwa Ronald Lulinda Lutaaya. Waliwo Simon Mwebe Norway agambye waliwo ekitagatta bulungi wano kinaba kutegeera bulungi Home Connect Properties Connect School Mbuya Connect Radio owebukuya kiki ekigenda bannaye Home Connect okay tujja kubanga tubiwayaako wabale nnyo okubanga owuliriza kuva Norway. Okay, olumeggana lwaffe oluno tulina Maseruka Guludene Steven myaka 28 Abu Dhabi awo ebuwalabu sebu tukwaniza ompulya bulungi Steven wendi mukama wange kati tugenda kudduka emisinde nejayiriire kubanga ebibuzo byo babitestese okumala obwedda ebbanga ddene njagala embwa ebogole weddirambwa embwa katujiwulire genda bakuliye bwegulisebo tukomyewo mami kiwano nsaba bututerezeemu awo muganda we Mugga kabaka ab'omu ono oyo mwami mukungu wa kabaka ye mubaka we eyo naye Ssaabasajja kabaka ali omu wano ekyo kituufu kale emmotoka eno eyagundiye kutabulatabula ono yammole ku house ono gye yakutegekera naye egenda kuvaawo olwaleero olwokanti Entanda Diaspora egenda kugenda togirinyeemu tugende kale kasambule tugenda kwani kazi tugenda Maseruka Guludene Maseruka Guludene mubuuze sebo kale Maseruka wangi sebo mbulira ekyalo okuli olubiri lwa Mujaguzo sebo olubiri lwa Mujaguzo luli Kabowa obugoba bubiri weewaawo omukulu w'ebisibo by'embuzi za kabaka aweebwa linnya ki omukulu w'ebisibo by'embuzi za kabaka aweebwa linnya ki oyo mukama wange gwe tuyita Kawuka ye Kawuka obugoba bubiri kajjo nomanyi kale ekyo oba okizembu otoddamu ne kino ekitokono kitegeeza ki okweyimbamu ogwa kabugu okweyimbamu ogwa kabugu okwetuga obugoba bubiri ensigo y'olukindukindu eweebwa linnya ki ensigo y'olukindukindu Mukama Katonda nyamba Mukama Katonda eyo tujuyita empirivuma obugoba bubiri ayambye se Katonda omuyita oli mbizibu olina gwe omuwagizi wa Kasujja wano Kasujja ali wano
Engineer Kasujja Charles mwagizi wonjo wano era yakutendeka akabani. Kale kojja wange sebo. Abakojja kituufu. Embuzi gye bayita eyaluyina yebeefaanana etya? Sebo eyo yembuzi ebeera erinamu ekiba. Bakuyambeko. Nakimuli? Embuzi erimu ekikuubo ekyeru. Benjamin. Eyo yembuzi ebeera nga eyina kala bbiri nga saidi emu kala ndala nene mabega kala ndala. Lubuulwa Wakasanke. Susan yazze. Lubuulwa. Yembuzi enzirugavu ng'erimu ekiba ekyeru. Bampadde dda. Abadde Susan anti bakuwadde naye bubbi. Susan yasoose. Oyo mubbi nnyo kaayo. Come on, you can't do this on air, buddy. I'm sorry. Omulamuzi yampadde ekibuuzo mu bulambuluku. Nenkiddamu ate kati owoza. I'm sorry. What is? Mwe babuva Bulaaya. Mutulekese. Kati mulinde mu katono. Lubuulwa zzeemu ki? Ngambye embuzi nga nzirugavu ng'erina ekiba mu makkati ekyeru. Kituufu. Akagoba kalamba. Kale katugende mu maaso. Maliriza olugero. Ggwanga lya mwenge. Katonyeze era katonyeze. Ggwanga lya mwenge. Lubuulwa Ggwanga lya mwenge liggwa na mwenge. Kyenzizeemu kyennyini. Oba ani akizzeemu? Lubuulwa ye mutuufu, Lubuulwa ye yasoose. Banange abamegganyi Margaret Sebo Lubuulwa ye yasoose. Nakizzeemu nga tebannaba nakuyita. Sebo akadde kaweddeyo n'empita Wakasanke n'empeebwa omukisa n'enziramu ekibuuzo mu butuufu. Tetukaayana nnyo. N'abalamuzi tebakiwulidde ekyo nga nkiddamu. Bwe mukaayana program mugita. Nze nnyini kibuuzo. Anti program si yammwe, program y'abantu bano abawuliriza. Bwe mukaayana program efa bufi. Yes. Awulidde? Ya tukuminkiriziganye ffenna okulaba nti tukola program nga tugikolera bali abawuliriza so si ffe. Kiyambako nnyo. Tugende mu maaso Lubuulwa. Palamule. Kati tuwa kyesitegedde ani yakizzeemu. Nze nakisseemu. Ekibuuzo kisazeemu mukulu Sebende. Ekibuuzo kisazibwemu. Buuza ekiddako. Tugende ku kibuuzo ekiddako. Yes. Kale omuntu gwe bagamba nti muwanvu si muwanvu, mumpi si mumpi, mumbuulire ng'okozesa ekigambo ekyo kimu. Oyo gwe tuyita ow'ekitema. Ow'ekitema bugoba bubiri. Neyanziza taata. Okay, ziri 35. Tusigazaayo omu yekka omukulu Lubuulwa Maaka ow'Empologoma myaka 32 ali Canada. Lubuulwa mpulira bulungi. Yese bonkuulira bulungi. Oli Canada eri gye boogera Olufalansa oba Canada eno gye boogera Oluzungu? Canada y'Olungereza sebo. Y'Olungereza. Ebikola bitansobola okuggwako ku miti oba tebinnaba? Ebimu bimyukiridde ebirala byengereredde tutyo. Osinga kwagala winter oba summer? Mukama kyaleeta kye ŋŋenda nakyo munnange. Kankoyo nga sikusaasira. Abasoyisoyi bakulinze okusoya ebibuuzo. Kaakati nno genda bakulye. Ekiddedde kiyita oba? Lubuulwa. Salimbaako. Engoma mujaguzo bagirekako eddiba ly'ente. Eba yakikaaki ente eyo.
Sebo eba nte mmyufu. Nedda. Maseruka. Ente eba ya lubombwe. Eba ya lubombwe akagoba kalamba. Omukuumi w'oluzzi lwa Kabaka aweebwa linnya ki? Oyo ye Kalinda Luzzi Sebo. Kalinda Luzzi obugoba bubiri. Ekisoko kino kitegeeza ki? Okuddiza Kanene Male. Sebo kitegeeza kuwa muntu kintu kyasinga kwagala. Nedda si kituufu. Maseruka. Susan. Maseruka. Okukuba kumala biseera. Nakimuli. Okukuba kwefaako. Nedda. Susan. Okuwa omuntu ekintu mu bungi. Nedda. Kitegeeza okuwa omuntu ekintu naye nga gw'okiwadde ate alina bingi nga yakusinga. Oba tomaze ebiseera kubanga akitwala naye nga ddala ng'abadde alina bingi okusinga ate ggwe agabye. Kale, ebikoola by'olukoma biweebwa linnya ki? Sebo ezo nsansa. Ensansa obugoba bubiri. Waliwo ekinyonyi kye bayita walukagga kyekiriwa? Sebo Susan. Bakuyambeko? Susan. Nkoko mpanga. Tukuwa akagoba kalamba. Enkoko empanga. Ebere enkoko empanga. Oba seggwanga. Yes. Katumuwa akagoba. Olowooza mbadde mutegedde. Owaki? Enkoko empanga. Tugende mu maaso. Kale maliriza olugero. Atakulekera naawe tomulekera. Katonyeze. Atakulekera naawe tomulekera. Atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira. Ekutta omira obugoba bubiri. N'ekibuuzo ky'ekisembayo kino kigamba omuntu omumpi ennyo waliwo ensigo gye bamugeraageranya nayo eyo gy'obompa. Sebo mpiki. Empiki obugoba bubiri. Tawunzikito buuzikidda. Tutambudde bulungi kangisooke ngendeko ew'omutesitesi wa program omukungu Lawrence Muyimba sooka tusigire ekifaananyi ky'olabye nga tetunaba kugenda wa Ssaaba TMZ ate nga tunaba kugenda wa mubaka wa Ssaabasajja. Ssebo neeyanziza okutwalira wamu. Omubaka nsaba ovira sound eyo. Omubaka musonyi omukatono. Omubaka ngenda kusaba ovire radio ate so okubanga osigala ku line. Okay, right. Omukungu Muyimba. Yes, Sebo neeyanzege okutwalira awamu bannaffe abameganya olwaleero babadde bakkakkamu era njagala okubeebaza okuba nti bakuumye ekitiibwa kya Buganda ekitafa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala weewaawo nti buli awabeera okumeggana tewabulako amegga munne. Tujja kuwulira ebinaaba bivudde mu lumeggana luno naye nga bangi buli omu agezezzaako okulaga obumanyirivu bw'alina mu lulimi lwe ng'olulimi Oluganda n'abo bennyini abawangaalidde ebweru okumala ebbanga balabika nti ensonga eno bagyenyigidde mu kiwanvu. Mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala. Ssebo ebyange tebijja kusukkaawo nninda ebinaava ewa munnaffe atusinga okulaba ebivudde mu bubonero obubadde buweebwa. Bassebo ne bannyabo abali ku CBS FM 98.8 abawuliza ku apps ez'enjawulo nga muwuliza oba Connect Uganda Radio bamuwuliza ku CBS FM mbaaniriza nnyo ddala. Mbasaba tweteeketeeke okuwulira obubaka obuva embuga
nga tuwaniriza omubaka wa Ssaabasajja mu UK and Ireland ow'ekitiibwa Ronald Luyinda Lutaaya. Ono nno ye mubaka wa Ssaabasajja mu UK and Ireland okwetooloola era yatuusako obubaka obuva embuga. Ssebo tukwaniriza ku programu eno. Mwamuga nange neyanziza okubeegattako. Njagala okwebaza ne ttiimu ye ya Radio Connect okulemerako ku nsonga eno ey'entanda okumala emyaka egiwera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Essaawa eno famire zonna mu Bulaaya kyemmanyi zibadde ziwuliriza entanda okuva wiiki eri eyaggwa gye twayitamu. Kikulu nnyo okufuna ekintu ekitugatta bwe kiti. Njagala n'okwebaza abasoyisoyi. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ettu lino tuyize bingi. Fenna ogenda n'olowooza nti omanyi Oluganda, omanyi kino na kino, naye bingi nnyo bye twerabidde naddala ffe ababeera ku mawanga. N'olwekyo kati mutandise okutuyigiriza, kikulu nnyo. Neebaza n'abemegganyi okuva entanda lwe yatandika, mwenna abenyigidde mu kumeggana kuno. Mwebale okwagala Oluganda, mwebale okwagala Obuganda, mwebale obuteerabira gye mwava, kubanga bino byonna bitujjukiza era bijjukiza ne bannaffe abali Uganda nti wadde tuwangaalira eno ku mawanga, naye eri gye twava omwoyo guba gye gubeera ebbanga ddene. Mpozi njagala n'okwebaza okusingira ddala Ssaabasajja olw'okulengera ewala n'atuteerawo rediyo Kyabasa, kubanga gye tukomye okusaasaana mu mawanga. Ate CBS nayo gyekomye okutugoberera. Tetulekera buli nsi gy'oli CBS erabika etuukayo. Tweyanziza nnyo Magulu Nnyondo olw'ensonga eyo. Abantu b'e Bulaaya basanyufu Mwamuga olwa programu eno ey'entanda. Era ng'oggyeko okuba nti mulimu ebifunibwa ate nabyo nga bikulu, kuba munnaye okuba nti bagenda kuwa ettaka lya Uganda nga terikyagulika. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo, era abanaawangula tubayozaayoza okutuuka ku nsonga eyo. Naye ekintu ekisinga obukulu mu ntanda kyendabye kwongera kukuŋŋaanya bantu ba Ssaabasajja yonna gye bali, ne tubeerako bye tuyiga. Ate tumanya kino kiyinza okuvaamu ebirala era ebizimba Obuganda. Tweyanze nnyo, tweyanzirige omubaka wa Ssaabasajja. Nja kusaba osigale ku line nga tunaba kulangirira muwanguzi awangudde, osobola okubanga omuyozaayoza ate n'okumulambika ki ekiddako. Nja kusigira ekifaananyi gwe awuliza ku CBS ate naawe awuliza ku Connect Uganda Radio nti wiiki ewedde twafuna omuwanguzi ow'abato, omuwanguzi Anita Success Namusoke ow'emyaka 15 yawangula ku lunaku olwokutaano
nga omwana ono ava mu ssaza ery'ebulemeezi mu Luweero ekyalo Tweyanze eggombolola sinaba kugitegera bulungi nno naye amannya g'abakadde Patrick Sempijja abeera etweyanze Bulemeezi webale nnyo okuteekateeka omwana ono wamu ne maama omukyala Rita Kyolaba n'abaseruka asangibwa e Bungereza wano mu kibuga London ku kyalo West Croydon. Mwebale nnyo okuteekateeka omwana oyo tulindiridde anawangula entanda y'abakulu. Ngenda kuddayo waffe ekyaddondo namuse ku Ssaaba TMZ naye kasaba kulamusa ku Ssaaba TMZ njagala kwebaza ttiimu yonna eya CBS FM Sally Damascus Kirwana Sozi Sebende Lubega ate ne Sewannonda Steven webale nnyo webale ddala wamu ne ttiimu yaffe ey'Entanda Diaspora ekulemberwa mu Ga ate nga tulina omukulu omukungu Muyimba Salongo Walakira webale nnyo Beatrice Sempa Beatrice Bittu ate William Kabugo Baker wamu n'omukyala wa Sweden Hilda Nansubuga Kasujja mukyala w'Abengeye. Mwebale nnyo okubanga muwagidde entanda ya Buganda Diaspora tweyanze nnyo tweyanzege n'omwaka ogujja tujja kusigala nga tukola ekintu kyekimu okulaba nti tukumaakuma abantu okusigala nga twogera olulimi lwaffe oluzaaliranwa. Ssaaba TMZ Kirwana Sozi nange mu bigambo bitono nnyo njagala okwebaza bannange bwe tutambuziza entanda eno ey'ab'ebweru okumala sabbiiti 2 nnamba era njozeeyoze na buli muntu eyeetabye mu ntanda eno obutereevu n'obutali butereevu. Kakati mu kutyemula Kajimu Marvin afunye obugoba 3, Kiza Nagawa Susan n'afuna obugoba 5, Sengaga Kajubi Benjamin n'afuna 4, Nakimuli Irene n'afuna 4, Maseruka Gluden Steven n'afuna 20, Lubulwa Mark n'afuna 13, nekitegeeza nti Maseruka Gluden Steven yawangudde entanda ey'olwaleero n'obukuba 20. Omubaka wa Ssaabasajja mu New Ken Island ngenda kusaba